okulwanirira eddembe ly'abakyala ne equal rights z'abakyala. Njagadde nzizeeyo emabegaako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli era tuleme kuva ku mulamwa wadde nga mu 1996 basalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo eŋŋombo kye tuyita theme abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwaka guno era nga bwe mangambye nti buli mwaka gubaako eŋŋombo, omwaka guno gwabaddeko eŋŋombo. UN yabadde n'eŋŋombo egamba invest in women and accelerate progress. Teyawukana na ŋŋombo y'olukuŋŋaana luno olw'olwaleero. Bajoogeddeko wano eŋŋombo eyaffe ng'abakyala b'NUP naye njagala ngaziyeemukko twogere ku ŋŋombo eya UN gye yasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye invest in women accelerate progress. Baani abinvestinga mu women? Mpulidde Julian wano ng'agamba abasajja balina obbakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in kwe musajja kukwata n'akuwa ssente ate nga nakyo kituufu. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala weeyongeddeko otya akatofaali akalala. Can you invest in yourself? Sigambye kugenda wa maama lususu kugula kazigo kwerungiya kungulu. Naye ggwe munda muli weeyongeddeko ki? Bw'ova wano n'obulamu omwezi ne tuddamu okulaba endowooza yo enaaba ekyuseemu after like 3 months. Oyina bw'otuula n'ogamba kaneeyongereko kano. Kitandikira eri ffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki? Tusobole okwegombesa abo n'okusikiriza abo be twagala batusitule. Abakyala tuyina okuyigayoko ka skill akantu ak'enjawulo k'osobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye essente etambuza ensi. It makes the world run around. Era abakazi tuli bagezi nnyo nnyo okumanya tuli bagezi ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu ate abasajja bakozesako sayidi emu ey'obwongo. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo, they do not multitask kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika bumonde wali ayogera ne kasitoma ng'ate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozesezza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mbeera mu lukuŋŋaana luno olwaleero, you have invested yourself in yourself already. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira. Naye mwe okusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mba challenginga ng'abakyala, buli mukyala ali wano olwaleero funa peni n'olupapula weeweeko ku program ogambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino. Kikwongereko gwe ng'omuntu bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa. Tutegeeraganye banaye munsonyiwa okwagala obbabuulirira naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi, abakazi tusobola okukola buli kimu. Ye tukisobola naye tutuula ne tufumiitiriza
ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi. Gw'atamanyi weeyongerako otya? Noonyaayo ekintu kimu we challenging, okiteekeko omwoyo. W'onoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kye nsobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate ne nkiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tuyinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Musemberekaawo mu maaso. Swabra ne munno. Bano abakyala bano ababiri sikiwa nti mumanyi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola eri struggle yaffe. Bano njagala nfuneyoko abakyala babiri nga mukola mu katale nga te olwaleero mutwegasseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri tusembere. Okuba wano olunaku lwaleero nga tujaguza olunaku lwa bamaama baffe, bannyinaffe, bawala baffe. Tubenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawa ekitiibwa. Mwebale ku baana abavumu na buvumu bujja kutwegatako ku lunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddeyo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe oba omuntu yenna okukkiriza betukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde ebyobulabe. Mwebale kuba abagumu ne mujja. Tukimanyidde abakyala muli bagumu, era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola otukuba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akube ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwebulamu abakyala ebifa efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala obasaba abakyala baffe, bwe muba era defasire yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze kulego yonna yonna temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era myongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva mu 7 tetujja kulonda Faagimbo kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga mu 7 tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa, era nammwe basaba mubeere bamulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Tembeera nga Anita Mongo, tembeera nga Nabbanja, tembeera nga Nandutu, tembeera ababbi, tembeera balyake. Wabawo okunyigiriza omukyala yenna mwogere mubeere faamu, temubeera nga Wangadya. Mubeere faamu, mukigire kyemukkiririzaamu basebo ne bannyabo. Mukigire kyemukkiririzaamu. Abaana bamwe basobole okwenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, mwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno, mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye kitubaagala nnyo, twagala mumanye kitubenyumirizaamu, n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in Parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mongo and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption.
Mwalabi Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okuwanika mitamongo ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize n'olwaleero kyogereko nti omulimu enguzi nnamba emu y'ani? Ye Museveni abalage si bakozi be. Ekyo kibalage wowe tuli ne lwaki tulina okulwana okumugyako. And finally, still also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Ballard. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Umodi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balam, and all those psychophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mama lebe musajja gobadde Masaka nayambala beret zaffe najja yefunde mbatogerera muyegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olwokuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mukiyambo tebaganda baffe ta bannayuganda abo ewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata abantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagabawo egali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakale Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya. Tetukuwagira ate si musango kuba tetukuwagira. Twagala kyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olwensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is a beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okute bannayuganda obasibye makolera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala n'eryagiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo okuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbachallenginga timutekinge ondo bukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere obaoliawo
bwe tunaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi oboolyawo ensi eneetereeramukko kubanga mwe muli bamaama naye nga bwe bagambye temba abakyala wali abakyamu waliyo n'ababbi so mukyegendereza ekyo basebo ne banyabo mwebale nnyo okumpuliriza mukama